Otegeera otya omukazi akwagalira ddala? Soogera ku mukwano nga gwakatandika obanga wakatandika omwogereza. Bw'obanga wakatandika omwogereza kiyinza okwetaagisa okwongeramu amaanyi omuwangula omutima oba oliawo ng'akyanoonya ddala olina ebisaanyizo eby'omuntu omutuufu kati gwe sigwe gwe njogerako naye. Ate era sigenda kwogera ku mukwano oguwangadde mumaze mu mukwano emyaka 15 myaka 10 awo ebintu bikyukamu. Leero ngenda kwogera n'omusajja ng'olabira ku ky'omukazi akwegombye yadde tayinza kugamba n'otegeera nti omubutuufu omukazi ono anjagala. Ngenda kuwa obubonero 15 kasita obulaba omukazi akwagala. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga, subscribe okoonene kadi gwejjo sookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri tubeera twogera ku mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri ababakkiririza mu Bayibuli. Kati obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda wabanga akikutadde ku mutima gw'okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba yeeyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeere nnyo omukisa. Ne t-shirt zaffe eza Jack zatandika okufuluma. Kati obanga oyagalayo emu oba dazini namba neera noonya ku WhatsApp namba yange eyo nja kuba musanyufu nnyo. Leero ngenda kwogera n'omusajja olabira ku ky'omukazi akwegombye yadde tayinza kugamba. Kankuwa obubonero 15 kasita obulaba oyo akwagala. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Omukazi wabanga akwegombye tayinza kugamba nti gundi nkulinako feeling. Naye ate feeling ze bambi tasobola zikweka. Kasita olaba obubonero buno kitegeeza nti akulinako feeling, akwegombye, ayagala omuwase. Ekisookera ddala ng'akutunuulira ng'akulemezaako eriiso kobe nga tonnabatandika mukwana nga mutudde wamu oba ng'akuyitako oba ng'alina w'atudde ogenda okutunulayo nga buli kiseera akutunuulidde ng'ajjayo eriiso ng'akutunuulira ng'ajjayo eriiso. Omuntu oyo ayinza okubeera ng'akulinako feeling oba ng'akulabye mu kibiina ekingi ng'olinako w'otudde ng'akutunuulira buli w'okubayo eriiso ogenda omutunuulira ng'abadde akutunuulidde. Oyo nno akwegombye. Ekyokubiri ng'ayagala nnyo okwesesaasesa yadde by'oyogera tebinyuma ye bibeera bimunyumidde. Olaba nange Richard yonsesa oli fane kyokka ebintu tebinyuma. Bw'obinyumizaako abalala tebaseka. Feelings z'abakyala abasinga obungi kasita obeera nga tonnaba mwogereza ye zimuleetera kuseka. Yadde by'onyumiza tebinyuma yadde tebikola makulu ye abeera asekaaseka. Kati bw'abanga yeesesaasesa ensolo ku kizigo kweri. Ekyokusatu bwakunoonyerezaako ennyo abuuziza ku baganda bo ku mikwano gyo ku Facebook, agenze ku Facebook woliyo ebifaananyi byo byonna birina mu galale ye, bwakubuulirizaako ogenda okulaba ng'ebikwatako by'otaamugamba byonna bimanyi, emyaka gyo gye bakuzaala, gye wakulira, be wakula nabo, mikwano gyo gy'okolera. Oyo nno akwagala. Ekyokuna ng'akwogerayogerako mu mikwano gye ogenda okulaba nga mikwano gye gitandise okwebuuzisa, gikusemberera, bakunoonya ku Facebook oba bakufollowinga, bakubuuza ebibuuzo. Kitegeeza akwogerako mu mikwano gye. Ate omukazi kasita akufunako feeling ekiddako kukolako lugambo, abuulira mikwano gye ebikwatako. Kasita olaba mikwano gye nga gitandise okusemberera, awo nno waliwo ensonga. Ekyokutaano ng'ayagala nnyo okusemberera. Bwe mubeera mutudde akutuula kumpi, mutambula mwenna, akwata mu mukono, ayisaamu omukono gwe muno ne mutambulira wamu. Oyo nno akwagala nnyo. Ekyomukaaga akuwaanawaana n'awaana ne by'okola. Bannaye kino kikola bulungi. Akulaga nti oli wanjawulo ku basajja abalala ng'olina keya. Bannaye nayagadde engeri gye wakozeemu kino ng'oyogera bulungi. Butuufu ofaayo, oli pankicyo wabula oli mugezi. Wakula bulungi. Singa abasajja bonna balinga ggwe butuufu olina keya. Omuntu kasita atandika okwogera ebintu ebyo waliwo ensonga. Ekyomusanvu ayagala okumanya oba oli mufumbo oba toli mufumbo. Ayinza obutakikubuuza direct naye n'ayita eri agamba bw'ati nonno saagala kusindikira message kino nandikubiddeko naye maama w'abaana mutya nanditambuddeko naawe naye maama mukazi wo bw'anandaba. Ayagala ekigambo ekikuvaamu oyina omukazi oba tolina mukazi. Kasita atandika okuleetera engero za mukazi wo oyo nno akwagala. Ekyomunaana
ayagala nnyo kusisinkana, asobola okusazaamu programu ze zonna, asobola okulaba ne bw'omugamba nti njagala okulaba enkya alina obisazaamu byonna byagenda okukola, asobola okulaba, takuwa excuse yonna. Gwe kasita ogamba nti njagala kulaba mu ngeri yonna alina okutuukako. Oyo abeera akwagala naye nga talina ngeri yonna gy'ayinza kikwatulira kubanga tebaatondebwa kwatula. Ekyomwenda, kasita atandika okwagala ebintu by'oyagala n'akyusa styles ze, katugambe wamugamba njagala nnyo kale eya bbulu, ogenda okulaba ng'engoye zayambala za bbulu, earrings za bbulu, cutex wa bbulu, oba nga wamugamba njagala nnyo okusabira ew'omusumba bw'ati oba ennyimba bwe ziti, ogenda okulaba nga gwatandika okuwuliriza nga ze nnyimba zawuliriza ng'abeera mu bifo by'osinga okwagala, omuntu oyo akwagala. Eky'ekkumi kino kikambwe, kasita atandika okubuulira ebimufaako yadde tobimubuuzizza ng'akulaga nti ali singo, okugeza ye ng'omuntu alabye okusula mu nnyumba yekka, ye omuntu anaava ddi mbuwuulu, lwakunda banno n'abaana naye nno siri mufumbo, nze abasajja bannema. Omuntu bw'atyo bambi abeera akuggulirawo oluggi, abeera agamba nti ewange teri poliisi katirumba. Eky'ekkumi n'ekimu ng'akuyinako obujja, kasita akulaba ng'otambula n'omuwala omulala oba nga wapositinze ekifaananyi ky'omukazi omulala gw'atamanyi, akubuuza ebibuuzo, akulaga nti yanyiize. Omuntu akwagala y'oyo akubeerako n'obujja, naye ono atafaayo oba otambudde n'ani oba ani gw'opositinze, nze sifaayo gw'omanyi, ebyo bibyo, oyo abeera takwagala. Eky'ekkumi n'ebibiri, akubuuliriza ebikwatako kibuuzo ku kibuuzo, wa gy'obeera, osinga kwagala mmere ki, oli mulokole, osabira wa, biki by'osinga okwagala. Abeera anoonyereza oba biyinza okukwatagana n'ebibye, bw'akizuula nti bikwatagana ayinza okwagala ennyo naye nga tayinza kyatula. Eky'ekkumi n'ebisatu, afaayo nnyo gy'oli okusinga bw'afaayo eri abantu abalala. Si buli mukazi akufaako nti abeera akwagala, naye ono kasita akusoosowaza, katugambe oyingidde mu kkanisa, obutebe bwonna buweddeyo, naye n'afuba nnyo okulaba nti akufunira akatebe, afuba nnyo okulaba nti oli musanyufu. Bw'alaba nga waliwo embeera ekunyigiriza, atoola akatini k'ayina n'agabanako naawe, oba n'akukonekitinga ku muntu omulala ayinza okuyamba, n'akukubira kasimu kati oli otya, wateredde, tawummula nga tonnaba kutereera. Naye kino tekitegeeza nti buli mukazi yenna akufaako nti abeera akwagala. Waliwo abalina omutima omulungi, waliwo abafaayo ku bantu bonna, naye bw'aba ng'akola biri bye twogeddeko okusooka, ate era ng'afaayo nnyo, omuntu oyo akwagala. Eky'ekkumi n'ebina, yeewozaako n'annyonnyola buli nsonga yonna gy'otamubuuzizza, kasita ebeera ng'eyinza okulemesa omukwana. Kankuwa ekyokulabirako, bw'omusanga ne bulaaza we oba n'osanga akafaananyi ng'alina omulenzi, atandikirawo okwewozaako, oyo nno bulaaza wange, oyo nno mukwano gwange, oyo nno yali kyali wange kuva dda, oyo bizinesi patana, akulage nti akyali singo, talina mulenzi, tewali poliisi. Ekyewuunyisa nga tobimubuuzizzaako yadde. Eky'ekkumi n'ebitaano, atera kyekisembayo, kino kikulu nnyo, kasita abeera ng'ali free gy'oli nga waddembe, nga bw'atandika okwogera yeeyabya yenna n'akubuulira bye yayitamu, by'ayiseemu, olunaku engeri gye lutambuddemu, ebimufaako byonna nga tabirekaayo, omuntu oyo akwagalira ddala nnyo. Naye kino tekitegeeza nti atabikola takwagala, naye nkwegayiridde kebera wansi mu description box oba mu comment section, wansi ntaddewo link eya video. Kasita olaba video eyo n'olaba ng'omwagalwawo akola ebiri mu video eyo, oyo takwagala. Njagala nnyo okusoma comment yo. Kati gw'omukyala, biki by'okola okulaga omusajja nti omwagala newankubadde nga tomwatulidde? Kinteekere wansi mu comment section. Ate omwami, biki omukazi bye yali akozeeko okulaga nti akwagala newankubadde nga gwe wasirika busirisi naye ng'obirabye? Kinteekere wansi mu comment section nkisome. Bw'oba ng'olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli naye nga by'osoma tobitegeera, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, tubeere nga tusomera wamu Bayibuli. Ate Katonda bw'abanga akikutadde ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno, ngamba mbyensimbi tetunnabagula laptop yaffe awamu ne kamera, kati nno obuwagizi bwo nja bwaniriza nnyo. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba video zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okona kadaako, okusharinga. Mbagala nnyo. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa.
Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.